Stories of the 25 Prophets nga zikutuusibwako Al Hidayah Education Center tusangibwa Kiwawu ku Mityana Road. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba y'essimu 0708 38 39 46 oba 0703 44 84 89. Al Hidayah Education Center, wisdom and faith for a better world. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد amatenda amajuvu ga Allah oyo atusobozesezza nze naawe ali atulaba omulungi okubanga tukyali wano olwaleero okubanga tukyalina obusobozi obwogera ebigambo nammwe ne musobola okubiwuliriza. Tuzzaako okusalira Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oyo yajja n'eddiini eno ng'eddiini gyazze nayo kyekitangaale kizza okubona abantu bonna mu dduniya wakati mu kuba nti wakyaliwo abazanyisa ekigambo ekyo eky'obusiraamu. Twebaza Allah ku lw'ebyengera byonna byatuwadde entakera kuba yennyini yatukakasa n'atugamba nti wa inta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Naye tufunze ebigambo byaffe byonna netwogera ekigambo kimu ku buli byonna Sheikh Abdul Salam Allah byatukoledde netugamba nti alhamdulillah rabbil alamin. Omulungi atulaba we twakoma mu episode yaffe ewedde twakoma nga tukunnyonnyodde ku bulamu bwa nabbi waffe Adam alayhi salatu wassalam na butya Allah subhanahu wa ta'ala wajja okumufulumya okuva mu ggulu oba okuva mu jjana n'amuleeta ku dduniya eno. Byonna nkakasa nga atugoberera obulungi yabiraba. Era nsaba ssebo Sheikh tubategeeze nti olwaleero tuguddeyo episode empya nga tugendera kutambulira ku bulamu bwa nabbi waffe Adam alayhi salatu wassalam na butya bwe yawangaala ku dduniya kuno. Bangi ku baana Adamu olwaleero bwe babeereyo nga banyumya mu mboozi zaabwe bamu ku bo bafuna ekibaleetera okulowooza nti nabbi waffe Adamu alayhi salatu wassalam okulya ekibala yali nsobi gye yakola fe okubanga olwaleero oba oliawo tuli ku dduniya kuno. Bangi bamanyi nti twandibadde mu ggulu oba twandibadde mu jjana nga gye tubeera naye kwali kwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga era sekamadi Allah we yagambira mu Qur'an inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ayina ensonga lwaki yagamba nti inni ja'ilun fil janna khalifa. Yagamba ngina teeka omusigire kuki kunsi amakulu nti yakimanya Adamu ajja kukola kino na kino nti ajja kwonoona ajja kulya ekibala era byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabimanya. Allah amanyi maakaana ebyaliwo n'ebigenda obbeerawo na buli kimu kyonna nabwe ekityo bwe kirina okuba ku baana Adamu bano abatuuliza olwaleero. Nsaba tuuliza omulungi naawe okiteeke mu bwongo bwo kimanye nti tewali kijjawo mu bulamu bwo okuggyako nga Allah subhanahu wa ta'ala akirinako alina enteekateeka yaakyo na butya bwe kinaabeerawo butya bwe kinaatambula byonna Allah subhanahu wa ta'ala abimanyiiko. Era tuddangawo n'olowooza nti wooli oli wakyamu tulina bbeera mu jjana jjajjaffe Adamu yatukola bubi sawe teyabakola bubi n'akateni byonna Allah subhanahu wa ta'ala alina enteekateeka bya buli kimu kirina obudde bwakyo. Allah yatussira we tulina okukola ki we tulina okuba. Naam sekamadi atulaba omulungi twatambula tuzze tutambula neryo yina abadde atugoberera Adamu alayhi salatu wassalam twamutandikira ddala kutondebwa kwe nga tannaba na kutondebwa Allah nga alaga bamalayika nti nagwe ngenda okutonda tuzze tutambula paka mpola tuusa Allah gye yatutuusa. Naye olunaku olwaleero mu kutambula olugendo lwaffe tutuuse ku lugendo we tugambira nti Habiru ne Qabiru abaana Adamu alayhi salatu wassalam abakuba na byakola ki beyazaala. Sekamadi Adamu alayhi salatu wassalam ye omuntu yasookera ddala
Allah yamutondamu Hawwa'u ng'amugya mu mubirizi ne bafuuka abantu babiri. Teri muntu yasookera ddala era yabazaala okuggyako bo be baakola ki be baasooka. Mu kujja ku nsi waaliwo ebintu ebyalina okubeerawo oba olyawo naffe okubeerawo nako olwaleero. Mazambi mangi ge tukola oba olyawo nga waliwo abaatusooka okugakola. Byonoono bingi ebyakolebwa oba olyawo nga waliwo abaatusooka okukola ki obikola. Naye ng'olunaku olwaleero Adamu ne Hawwa bazze ku nsi kiki bazzaako? Ono Sheikh Abdussalam wensabira atuwuliriza omulungi ono bulijjo baweereza bu message mu inbox zaffe nga batubuuza nti bannange Nabi Adamu alayhi salatu wassalamu ye mumwogeddeko naye yazaalayo ku baana kubanga taba kuzaala ate twandibaddewo nga babuuza byonna mwamwogerako butya Allah bwamutonda process zonna zamuyisizaamu mubimaze kati twagala kutuwa ku mpangaala ye ku duniya kuno kiki yakola ya ku duniya boziko n'ekirala Kurani oba Allah tabaraka wa taala obulamu bwa Adamu alayhi salatu wassalamu obusinga ku nsi tebabwogerako nnyo okujjako akatono nnyo Allah ke yatutegeeza mu Kurani nga be baana ba babiri nga Habil ne Qabil naye ng'abaana abo kigambibwa okubeera nti Hawa omukyala wa Adamu alayhi salatu wassalamu yali ng'azaala abaana babiri buli zaala ng'azaala balongo mulenzi na muwala oli yawuliriza ganzanga kato ne babiri oba nakato ne waswa bw'atyo buli luzaala naye buli lwe yazaalanga waliwo embeera nti bw'azaala oluzaalo olusooka abaana abo okujjira mu payers kinzijukiriza mikwano gyange be nasoma nabo okwali waswa ne nakato Muhsin waswa saba Mungu amutukuumire Allah abakuumye Allahumma amin nakato husna mashallah kakati abalonga abo abazaalibwanga nga oluzaalo olusooka Hawa bw'aba azadde abaana babiri tebeewasa wabula ate bafumbirwa peyi ebezzeeko okuzaalibwa naye mu kitabo kino kye tutambula nakyo omulabi ono omulungi kyasaana naye okufuna ekibikiribwa qisasu al anbiya asobola okukifuna ku internet kwekiri n'abasobodde okukinoonya mu hard copy asobola okukifuna waliwo kaparagrafu ke nasomye akoogera ku nsonga ezo katunyumiza nti kana Hawa utalidu fi batni lwahid ibna wa bintan nti Hawa maama waffe ono Hawa nti mu lubuto lwe yabeerangamu ssebo nekyoyogedde kyekino statement eno kyebadde yogera nti buli luzaala lwe yazaalanga mu lubuto lwe mwabangamu omwana omulenzi n'omuwala wa fil batni taali ibnan wa bintan ng'era bw'azaala ogwokubiri era azaalayo nakato nani ne waswa n'oluzaalo olwokusatu bwe kityo bwe kyajjanga kati wano mu kwewasaamu nga tulina kuwasa gwe bakuzadde naye wabula ng'owasamu oyo aba akuzzeeko bano abasoose omulenzi ng'awasa omuwala azaze mu luzaalo olwokubiri omuwala w'oluzaalo olwokubiri ng'afumbirwa omusajja eyazaalibwa mu kuzaalibwa okwakola ki okwasooka bwe batyo teryali etteeka eryali lyayisibwa Ibn Kathir yatukola bulungi okulakhasa ekitabo kino kuba kirina samare y'emboozi ya nabbi waffe Adamu alayhi salatu wassalam nga bw'otunyonnyodde wano naye bwe yabisenga mu kitabo kino tubiyisaamu mangu nga twagala naffe okuwoobya atulaba omukisa oba oli awo naye bw'aba afunye ebiseera addeyo atunulemu asobole okufuna details byonna nga bwe byali oba oli awo n'atamanyi lulimi Luwalabu baadallah oba oli awo tuyinza omumalira afunamuko ekyokola ki ekyokuyiga oba oli awo biidhinillah kakati Habiru ne Qabiru baazaalibwa mu nzaalibwa za njawulo ng'eki nti bonna baali balenzi era be baana abaayogerwako mu baana ba Adamu alayhi salatu wassalamu ne mu Qur'ani Allah n'akola ki n'aboogerako naye ekyembi ekyatuukawo nti Habiru azaalibwa n'omuwala ne Qabiru n'azaalibwa ne mulongo munne naye ate Qabiru ye n'abigaana n'agamba nze njagala kuwasa ono gwe banzadde naye kuba yali oba oli awo nga yalina ensonga ng'alaba ono nze gwe njagala sigenda kuwasa oli Habiru n'amugamba nedda muganda wange etteeka baaliisa buli omu alina kuwasa wa mulala tetulina kujeemera Allahu tabaraka wa taala
tukulenga etteeka bwe likola ki bwe liragira. Kabiru n'agaana n'agamba nedda. Naye amawagali ago kitulaga nti gaava wala. Ya amawagali gaava wala. Nakati mu mbeera ze tuwangaaliramu muno oyinza okwesanga nga wakyaliwo omuntu ayinza okufuna endowooza eyo ey'okulaba muganda we nga amulabamu qualities z'omukyala gwe yandiwasizza. Sikoma na ku qualities n'amulaba nga yasaanidde okuba nga ye mukyala gw'alina okuba naye waka oba gw'alina okuba naye mu bulamu. Bannange tutwale ebyafaayo by'abannabbi bino ng'ekyokuyiga mu bulamu bwaffe. Allah subhanahu wa ta'ala alina ensonga lwaki yajja empangaala yaabwe yajja agiteekamu ebigezo bwe bityo. N'agitunyumiza ne mu Qur'ani oba olyawo tufunemu ekyokuyiga. Oba olyawo nze ali wano naawe ali eyo atulaba omulungi oleme kwetantala kugwa mu nsobi eyo mugome kugwa mu nsobi eyo ey'okuwasa muganda wo. Ate n'ensonga endala bannange okuwasa abooluganda taatawo ne maama wo be bazaala ku mulembe gwaffe guno kiri haramu. Wabula mu mbeera nti bali be baali basooseewo tewaliwo bantu balala be bayinza kukola ki kuwasa. Allah be yali yakkiriza naye ng'ate mu kubakkiriza okwo nga tulina kuwasa gw'ozaaliddwa naye. Allah subhanahu wa ta'ala alina ensonga nnyingi lwaki atugaana okuwasa ab'eŋŋanda zaffe oba omuntu yenna gw'olinako omusaayi. Bw'okyegendereza mu bantu abazze beewasaamu wano mu Buganda balina ennono ze saagala tuyingiremu nnyo oba olyawo kuba birimu ebitabula abantu nti ow'emmamba tawasa wammamba. Naye bwe nanoonyereza ennyo okumanya ensonga lwaki baga nti ow'emmamba tawasa wammamba nti bajjajja baffe bano wano mu Buganda njogera ku kyaffe kyemmanyi olwaleero wano mu Buganda ow'emmamba nsuubuga tawasa nansuubuga olw'ensonga eno nti edda abajjajja baatambulanga bw'abanga abadde awangaalira Masindi najja endejje bwe yajja endejje n'azaalayo omwana nga bw'azaala omwana mu ndejje amuwa erinnya eriraga nti omwana ono wammamba nti nsuubuga ono bw'anaasanga muganda we Kizito abaana bangaga nti abaana ba Nsuubuga tebajja kuwasa ba Kizito. Yensonga yebatumisanga amannya ago nebaga nti affe bannanga abaana n'abazzukulu omuziro mmamba nga kyeyeewalamu kimu nti omulenzi ono ekyokulabirako nti Nansuubuga ayinza okuba nga yamuzaala ndejje Nsuubuga nga yamuzaala e Masindi. Naye bayinza okutambula kuno abaana bano bayinza okwesisinkana naye ng'oli bw'anaamanya nti ono Nsuubuga naga Nsuubuga aba wammamba. Wano mu Buganda bajjajja baffe ne batulaga nti Nsuubuga takkirizibwa kuwasa Nansuubuga kuba nti tomanya omusaayi gwammwe guno bw'onaagatta omusaayi gwo n'ogw'omwana wa taatawo muyinza okkakkana nga mu baana be muzadde muvuddemu omwana nga Zolo. Ebiseera ebisinga ekintu ekyo ky'okufuna omwana nga ayinamu complications mu bulamu bwe tomanye baadala oyinza baaliwo ensonga endala naye nga nze kyemmanyiiko olumu kitera okuva mu muntu okuba nti azadde omwana oyo mu musaayi gwe omusaayi bwe gukwatagana ennyo kuba gwe ne muganda wo omusaayi gwe gumu kati omusaayi guno bwe gukwatagana ebiseera ebisinga gutabula empangala y'ono gwe muleetawo kwe kwesanga ng'olwaleero obulaba mu society mubeeramu abantu ng'ali awo embeera zitegeerekeka Zolo bw'atyo naye nga kyava eri mu kuzaalibwa kwe. Era n'atulaba omulungi muno tufunamu ekyokuyiga by the way mu Adamu alayhi salatu wassalamu ne Hawa. Allah towerijjanga n'ogamba nti olaba Adamu Habiru ne Kabiru babasa baganda baabwe naffe tusobola okuwasa abaani baganda kuba Allah atugamba mu Qur'ani hurrimat alaykum ummahatukum حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم أو كما قال الله تبارك وتعالى. muziziddwako bamaama bammwe baganda bammwe baani bonna bonna maama wo gwazaala oba taatawo tokkirizibwa mufumbira oba okulaki okumuwasa wabula wali kyajjira mu mbeera nti tewaliwo balala balina kukolaki bebalina kuwasa baganda bammwe mubaleke bali haramu gye muli abakyala bangi bemusobola okukolaki okuwasa. Era wano kati olutalo lwajja Seeka Mahdi nga Habiru ne yekkiriza awasooli gwe bamugamba okuwasa
Qabilu yawo awalira N'agaana. ngamba nedda ssebo tekisoboka nze njagala oyo naye nga Qabilu ebyo byonna oba oli awo yali abikola yayina ensaalwa ku muganda we era bwe tutunuulira obulungi ezzambi eryasookera ddala okukolebwa mu ggulu zaali nsaalwa Ibuliisi alayhi laana nga bwe twalaba mu episode zaffe ezasooka nabbi waffe Adamu alayhi salatu n'agamba ssebo sisobola kumuvunnamira wamutonda mu ttaka nze wantunda mu muliro tebyenkana n'akola ki n'akaluba n'agaana kati ne wano Qabilu awulira ensaalwa ku munne nga bwe tugenda obbiraba mu maaso issebo ye n'akola ki n'agaana amala okukaluba issebo ye n'agaana Allahu tabaraka wa taala n'abalagira an yuqaddima qurbanan ne bafunayo bye bawaayo omu ku bo yali mulunzi omulala yali mulimi naga nti buli omu afune kyawaayo afune saddaaka mu mali gy'alina aweeye wa Allahu tabaraka wa taala bino nno byonna ebitambulira mu byafaayo bya Nabi Adamu kyakulabirako kyamaanyi nnyo ku ffe ku mpangala gye tuwangaala olwaleero ndowooza olabye Allah subhanahu wa taala bwe yayagala okussa obwenkanya mu makkati g'abaana bano Habil ne Habil yabagamba kusaddaaka ate mu kusaddaaka okwo enkola yedda bo baakwatanga katugeze emaali gye batutte ono oba atutteyo ndigazi oba ki ono n'atwalayo ebirime bye yali alimye nga bayinza obiteeka ku lusozi mathalan Allah ng'aleeta omuliro nga guva mu ggulu ne gutwala ne gusaanyaawo kyegusaanyizaawo Allahu tabaraka taala kyabakoze ki kyabakkiriza kati awo Adamu ne Hawwau Habilu ne Qabilu ne baleeta emaali ne bagiteekawo ekyennaku Qabilu ne bamulagirawo nti gwe teri kujeemera etteeka libaki libatteeka nebya Allahu tabaraka Allah yamulagako obwannennyini bwe ku nsonga zonna amugamba nti gwe okugaanaako tekusobola kusazaamu kwagala kwange kubanga Habilu ye yali ku mazima kati wano Habilu emaali ya Allah n'agikkiriza eya Qabilu Allah n'akola ki n'agikkiriza eya Qabilu Allah yagigaana n'akkiriza ya Habilu Qabilu ate nga yeeyongera okukkiriza kwa Allah okwo kyali kiraga ono nti gwe mutuufu gwe barakallahu fiikum nga kiraga nti Habilu gwalina okukola ki ogwalina okuwasa oli ono Qabilu naye ajjawo naye bwe tujja twetegereza ensonga eziremesa Qabilu okukkiriza muganda okulemesa Habilu okuwasa muganda we ono yatunulamu nga Qabilu ye bamuzaala n'omuwala ng'omuwala gwe bamuzadde naye nga mulungi okusinga ku oyo yazaalibwa ne Habilu nga ye alabamu nga bwe bamugamba okuwasa oli alaba nga tekiggwa guba teguggwa aba afunye loosi naye nga lyali teeka lya Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti ono alina kuwasa ono kuba nti mu duniya muno era nga bwe kiri tetusobola kwenkanankana waliwo omulungi ennyo waliwo n'atali mulungi gwe kwenkana ku ndabayo kuba buli omu amaaso ge galina endaba gye galabamu Sheikh Abdulsalam oyinza okuba nga owangaala olwaleero nga mu kulaba okukwo ng'oyo omuwala gw'otunulako n'ogamba alhamdulillah nga bw'ogenda n'otunuulira mu aya ya Mungu gye yagamba fankihu ma taba lakum minan nisa nga gw'olaba ye ma taba oyo naye waliwo omulala atayinza omutunulako n'agamba wapapi nabwe ekityo bwe kyali mu baana ba Adamu alayhi salatu wassalamu nti ono yatunuulira alaba nga omukyala gwe bamulaga olwaleero nti gw'olina kuwasa ono bayidawe tekiwoomera amatama abiri ng'eŋŋombo bw'eri mu Luganda nzinza olaba ekintu nga kirungi nga nkiraba nze kirungi ng'ate ye maadi olabya ddala gwe si kirungi gy'oli oba okitegeera seeka nga wekiwadde emithaalo ku muwala nyinza olaba omukyala nga alabya ddala oba oli awo Allah yuno gwe ndinamu essuubi okuzaala abaana bange nga gwe maadi olabya ddala oyo mutwalewa sirina gye mutwala ye mutwala akoleyo ki okitegeera naye ngaawe yatukkiriza ntugamba fankihu ma taba lakum gwe noonya oyo gw'olabyemu obulungi ate obulungi ate n'obuba naye abatuuliza abalungi obulungi buno tebukoma ku kulaba feesi kuba abamu bavunula buvunuzi mataba Allah kyali ategeeza mu ttiiba eyo kunoonya muntu agenda kutebenkeza nga bw'onaaba naye ewaka tojja kwejjusa kuba waliwo omu ayinza okuwasa nga yamulaba ku feesi kuno naga nti nawasa mulungi n'oba n'obulungi obwa feesi n'ofuna okugezesebwa mu mbeera ze endala
n'ebiseera ebisinga abawasa abakyala ku lw'entunula ku lwa feesi nga kyagendereddemu emirundi egisinga tebatera kutebenkera mu bufumbo bwabwe naye nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba falfadh bidhati ddin tulibat yadaka ayina eddiini kyobanga osinga okukola ki tetwagana okuwasa ababalabikira bubi bannange naye kulembeze eddiini mazima ddala bonakulembeza eddiini beauty feds naye eddiini egenda kusigalawo omuntu oyo gw'otunuulidde bw'oba omulabamu obulungi n'amala okutebenkeza nga naye bw'omutunulako okukkiriza nti olina omukyala munoonyeemu eddiini kuba bw'onaawasa omukyala ddiini wallahi muleke kyobola mu busiraamu butugaana okwefumbirigana mu batali baki batali basiraamu ne bwaba mulungi atya tagenda wallahi n'omusiraamu y'omulungi gy'oli kituufu ekitegeera seeka tufunye ebyokulabirako bingi ku bantu abagize bawasa abantu nosanga omusiraamu yegenda n'awasa omukyala nga si musiraamu oba n'amuwasa omukyala nakkiriza okusiramuka ne bw'aba asiramuse nina ekyokulabirako ekimbadde okumpi ennyo omuvubuka omu yawasa omukyala yasiramuka busiramusi n'amuwasa asiramuse lwa musajja mukwano guno gwe gumusindiikiriza okusiramuka naye bw'ajja mu busiraamu azadda bamaze okuzaala abaana omwami ono bw'abeerawo ewaka ekifaananyi kyalaba mu mukyala we kirala n'ekibeerawo ng'avuddewo nakyo kirala bamaama bano emirundi egisinga be babeera n'abaana ewaka be balabirira era ekyokulabirako kyendeeta kiri mu baana omwana ono olunaku taata w'omwana ono bw'afuna olukisa okuwangaalako n'omwana aga ti aleka atambuleko ne mutabani wawe ayina akalaadi mu mmotoka akalaadi ako ng'akateeka waggulu wane wabeera driving mirror kati mutabani we bw'alaba akalaadi ako n'agamba taata we nti dadi sapule neyeebuuza omwana abeera eka tannaba nakutandika kusoma yategedde atya sapule agenda omubuuza nti sapule wagiyigiddewa nti mami agirina eka era bw'oba toliiwo asoma sapule ng'ono yalowooza nti omukyala yasiramuka obusiraamu yabugweramu naye nga ye yayagala kusanyusa mwami kumulaga nti namunaye ndi wamu naawe tutambulira wamu naye nga bino byayakoze ye wadde eri omwami bw'agenda nga ye abikkula sapule togenda kusobola kukuza mwana wo mu mbeera nnungi gy'omwetaaga kukuliramu nga maama we si yentandika y'empisa y'omwana ono era bwe weesiŋŋaana bwe baba banenya mu society mwe tuwangaalira muno nga banenya omwana oba tebanenya nnyo oba ani akuzaala ggwe byonna bidde eri maama kubanga ebyokukuza omwana byo bya maama era wano tulaba Adamu ne Hawa banaye Allah kyaba akusaliddewo obusiraamu tebujjangako tukalumbiza obusiraamu etteeka lyonna liriba butaddewo wallahi kyekiba ekirungi gye tuli oyinza obutakiraba kati naye mu maaso awo ojja mmala okole ki okitegeere Allah okusalawo nti Habiru awasooli gwalina okuwasa ne Kabiru awasooli waliwo ki waliwo ensonga naye ono Kabiru yeyamira amawaggali n'akaluba n'agaana Allah n'abagamba muleeteyo buli omu sadaka yammwe mukitegeera bonna ne baleeta bonna bamala okuleeta sadaka yaabwe Allah era nakkiriza ya Habiru okulaga nti Habiru yali ku kituufu alina okuwasa muganda waani oba mulongo wa Kabiru naye bimala otuukawo Kabiru era yakaluba n'agaana kyobula Allah atugamba mu Qur'ani n'atugamba watlu alaihim naba abnai adam idh qarraba qurbana watlu alaihim naba abnai adama bilhaqi idh qarraba qurbanan bawe ekyokulabirako yali agamba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti atuwe ekyokulabirako oba oliawo ekyabaana ba Adamu nga ye Habiru ne Kabiru bwe baleeta saddaaka zaabwe Allahu tabaraka wa taala nakkiriza ey'omu ku bo nga yaani ye Habiru naye byonna byonna bimala otuukawo bwe biti omanyi Kabiru kyagamba Habiru ng'awulidde ensaalwa awulira ayagala ekyesiru kyekiba kiba yamugamba la aqtulannaka ngenda kulwanyisa paka lwe naakola ki kutta lwaki nga ye awulira nze ngenda nakyange ekyenjagala Allah ayisizza eteeka gwokalubangaani oba kitegeera seka mahadi naye era kyali ki okujeema kwa Kabiru
kijja ekifaananyi kya shayitaani n'obweyamo bwe yakola ya barakallahu fikum era shayitaani kaweefuba akyagenda mu maaso kuba yamala okubagira ali mu jjana najja ne kubaana naffe abazzukulu essaawa zino paka nakati akyatusumbua atuukiriza bweyamu yamuddamu n'amugamba innama yataqabbalu llahu min almuttaqin bannange okunzitooga akunzitira bwereere Allahu tabaraka wa taala akkiriza mu byabo abatya Allahu tabaraka wa taala amakulu nkyendiko kyekituufu kyekimu okutya Allahu tabaraka wa taala okubanga Allah takkiriza kikyo gwe ebibyo byowaddeyo kiraga nti gwe tulimu abo abatya Allah oba kyokoze si kyakutya Allahu tabaraka wa taala akkiriza tugende n'etteeka lya Allah nga bwe likola ki ng'etteeka lya Allahu tabaraka wa taala bwe liri era ye Habiru n'addamu n'amwongera n'amugamba nti inni akhafu llaha rabbal alamin mazima ddala nze ntya Allahu tabaraka wa taala Allah kyonna kyaba asazeewo kyengenda okukola ki kigenda nakyo atulaba omulungi aya ezo ziri mu suratul maida Sheikh Abdulsalam zabadde asoma wanira zannyonnyodde ezoogera ku bigambo Kabiru bye yagamba muganda we Habiru nga Allah subhanahu wa ta'ala amaze okubalaga ekyava mu sadaka zaabwe ze baawaayo era Habiru nawe yamugambira nti la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasti yadiya ilayk ne bw'ositula omukono gonzo nnwanyise onzite wallahi sigenda kuddiza wadde awo tufunamu ekyokuyiga ky'amaanyi nnyo ekigenze wala seeka omuntu yenna bwakuvuma bane Allah bino abireeta kufunamu kyakulabira abantu wakyakulabirako byonna ajja abireeta mu Qur'an atunyumiza ebyafaayo ebyaliwo tufunemu ekyokuyiga ono yali atya Allahu tabaraka wa taala omugamba nti innama yataqabbalu llahu min almuttaqin Allah emirimu akkiriza gyabo oba akkiriza byabo abamutya ye kennyini yagamba la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ne bw'oleeta omukono gonzo nnwanyise nze sijja kulwanyisa oli bwakuvuma tomuddiza laisa shadidu bisura wa innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda alghadab si ow'amaanyi nnyo ow'ekitali nnyo oyo bw'ekyo bw'ojja naye nga naye akuweerawo kitegeera olwaleero omuntu bwakuvuma n'osalawo omuddize si kyekituufu ate tekigenda kukomaawo kubanga oli oba omuwadde amaanyi agaddamu barakallahu fikum naye wa innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda alghadab wabula ate oyo omugezi ow'ekitalo ennyo oba oli awo ali ku kituufu yoyo nga ne baba bakuvumye osirika afuga obusungu bwe mu kaseera ak'obusungu ako kuba ekiseera ekyo kizibu nnyo omuntu okusirika nonwanyisa wallahi sina kyengenda kukolera sigenda kuddiza mukono kubanga kyokola kikyamu kiri haramu Allahu tabaraka taala takola ki takyagala takikkiriza era ye yakigaana omuntu wakuvuma tomuddiza omuliro teguzikiza muliro oli ne bwavaayo n'akuvuma atya mutunuulira osirike wallahi oba wewadde ekitiibwa naye lwovaayo naawe n'omuwalabula tattatta nze sisemba nakyo mwenna ate muba mwekoze ki muba mwekakkanyiza era omuntu yenna omugezi eyo yafuga olulimi lwe oli ne bwaba akuvumye sirika tomuddamu era ekyo kiraga okutegeera kw'omuntu barakallahu Allah subhanahu wa ta'ala singa aba amugezesezza n'embeera yonna n'otunuulira ebiri mu baatukulembera ridwanullahi alaihim bawangaala batya bw'oba tunuulira nti Allah subhanahu wa ta'ala kati kubanga ku baana ba Adamu betwogerako olwaleero nti Allah bwe yabagezesa n'abateerawo embeera eyo ti Habiru yekkiriza n'asiizinga fire ni Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ebyafaayo bingi biraga nti bamuattakinga naye ng'asiizinga fire tunuulira omukyala yamuteeranga amaggwa mu kkubo mwe yayitanga ng'agajjamu tunuulira okwonoona kwe baayonanga bamunoonera mu kkubo bassaamu obukyafu ng'oli ajja n'ayonoonamu nabbi ng'abijjawo n'ekyokulabirako ekirala ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye teyagendanga ndi lwaki omumanyira biki n'ebyo bifaananyi bwe yatuuka e Taifa abavubuka b'e Taifa ne bamukanyugira amayinja ne bamukuba n'atuuka n'okuvaamu omusaayi omuyitirivu bwe gutyo n'aluzinga n'amannyo ge Allah subhanahu wa ta'ala bw'asindika Jibril amubuuze nti owaaye abantu bano olaba tubakolere ki bw'otunuulira reply ya Nabbi Muhammad gye yaddamu waliwo omumanyi omu yagituwandiikira mu kitabo kya Mawuledi abamu ku mmwe biyinza obutabawoomera kuwulira nti kitabo yabiwandiika mu kitabo kya Mawuledi naye ebigambo ebyo
yawandiika mazima yawandiika n'agamba nti ekitabo kigamba nti fasaalahu malakul jibalu fi ihlaki ahliha dhawil asabiya nti Allah yasindika Jibrilu n'abuuza nabbi nti abantu bano ab'Etwaifa abavubuka gano ag'Etwaifa tugakolere ki ng'alaga nti malakul jibalu malayika b'ensozi tusitule ensozi za Twaifa zonna tuzibagire bonna tubabuutike tubazikirize ne Nabbi Muhammadin sallallahu naye yaddamu n'agamba nti faqala inni arju an yukhrija Allaha min aslabihim man tawalla nabbi yagamba nti oba oli awo nina essuubi nti ku migongo gy'abano abankubye amayinja olwaleero Allah mwajja okujja abanaamukkiriza abanaamutegeera Nabbi sallallahu Allah tugala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Allah atuwa ekyokulabirako ekisinga Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tulya byonna ebyajjanga bimutuukako bannange Habiru atuwadde ekyokulabirako yamugamba nze ne bujja kyonna kyonkola sijja kuddiza Nabbi Muhammad bazze bamukola ebintu bamukoze byonna yabaddizanga ku nkomerero Allah n'amulaganga yowa waggulu ani asinga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khayru khalqillah nga kye kitonde ekisinga obulungi mu bitonde bya Allah tabaraka wa taala kakati wano Habiru ne Qabil wayita ennaku marata ayyamun ennaku ne ziyitawo n'omu Habiru aba yeebase Qabilu najja Qabilu bwe yajja n'amutta kubanga yamusuubiza alina okutuukiriza kye yamusuubiza najja n'akola ki n'amutta amala okumutta ate ennaku n'emukwata era ezzambi omuntu eyasookera ddala okutta oba ezzambi ly'okutta eryasookera ddala lyakolebwa mutabani wa Adamu Qabil era ezzambi eryo lyava ku nsaalwa nga bwe era ensaalwa mbi nnyo ekigenza ewala ensaalwa zizaala ebibi bingi nnyo ekigenza ewala ensaalwa eyo ne shairo omu wano yagiyimbako mu bayimba amataali wano yagamba nti alfitna ashaddu min alqatl fitina esinga ki n'okutta era ndowooza naye yali alifaalinga ku keso eno eya Qabil ne Habil naye oba oli awo kubanga tufuna alfitina wadde abamanya kivunulibwa nga ashirk wallahi ne Allah yasinga okumanya naye wano mu kyafaayo kya Habil ne Qabil kitulaga nti ensaalwa zino alhasad zagobyani Adam la zagobya shaitani Iblisi alayhi laana mu ggulu lizambi eryasooka okukolebwa mu ggulu ne tujja ku nsi ono Qabilu era n'akola ensaalwa ng'alaba ono yagenda okuwasa omukyalo oli ng'alaba ono era Allah yakkiriza ebibye nga kigambibwa nti Habiru yali yakula nga wa kiwago Habiru yali musajja mukozi nnyo ekigenza ewala ng'ate Qabilu yali munafu oba oli awo kati nga ono ensaalwa ayina nnyingi bannange ensaalwa tezitandise kaakati tuba ne bannaffe wallahi nga takwagaliza lwa nsaalwa naye kyosaalirwa ekyo ku munno kyomulabyeko gwe ekikufunisiza ensaalwa mutonzi waffe yasalawo ewuwe tannasalawo bw'anaatuusa akaseera naawe nakkiriza ojja kutuukayo okitegeera kyoyagala buno obudde bwo tebunaba kutuuka ate nakyayinza okuba nga Allah teyakikuwandiikako ng'okufuna ensaalwa ku Sheikh Abdussalaamu olw'enkofiira gy'ayambadde Mungu tagenda kugimugjamu agikuwe Aba nawe saba Allah akole ki? Saba Allah nawe akole. Baba tannagikuwa akasera kugikuwa tekannatu. Bwe kaliba katuusa ojja kugifuna. Olwa muganda omwenka n'emyaka awasizza alina ssente gwe tonnazifuna wallahi towulira nsaalwa mutonzi waffe yakola ki? Yasalawo. Tannasalawo. Bw'aliba asazeewo ng'akaserako katuuse naawe ojja kukola ki? Ojja kuwasa. Bw'aba tannasalawo wallahi ne bw'okola tujja kukola ki? Tujja kuwasa. Allah buli kimu yakola ki? Alina akaseera ke yakitegekera. Akaseera ako bwe kaba katuuse Allah ajja kuwa ekyo ky'oyagala. Naye bw'ogala tekannatuuka wallahi ne bw'olwana otya omala wallahi tosobola kukifuna. Omala biseera. Kyovulaba Qabilu ensaalwa yakola za bwereere. Ate mukola ensaalwa ne zimuleetera ate okukola ezzambi. Banaye bw'ofuna ensaalwa omanyiza okukoza ebingi. Bw'okola ensaalwa oyinza okuluga oba okoze shiriki. Bw'okola ensaalwa otta. Bw'okola ensaalwa obba. Ensaalwa ereeta avuga ate emmotoka gye sirina n'obba nawe ogula emmotoka ate ne bigaana wallahi avuga ate emmotoka gye sirina ogenda kuloga musinga emyaka asula ate ekizimbe ekyo nange n'omuloga oba toloze naawe n'ogenda omutte oba n'omusetting abagenda omutta
gundi asinga ateyani akuze mulaba waneno kali kana katako nebi bifaanana Allah tannasalawo kaseera kukola ki tekanatuuka kaseera ko tekannatuuka Qabilu kulensalwa yagenda natta muganda we ate laba amala okutta muganda we atandika okwejjusa lwaki musse okitegeera atandika okuwulira ennaku ogenda kuloga ate eddogo lize backfire otandika okwejjusa lwaki wakoze eki lwaki wakikoze ojja kutta omuntu otandika okwejjusa wuyo bakutte bakusibye n'ebifa wuyo bakusibye mayisa togenda kuvaayo obadde omutira kizimbe bakusibye naawe togenda kulya wadde ku ssente zaakyo n'ekikyoto kisitudde oba oli awo ng'obadde nakyoyagala okusitula n'ebifaanana bannange temuli kalungi munsaalwa temuli kalungi konna temuli kalungi yadde n'akatono bannange atulaba omulungi nkakasanga okwagaliza mukwano gwo okwagaliza muganda wo okwagaliza munno gw'owangala naye ebirungi gamu ku makubo mwe tugenda okuyita oba oli awo naffe okwesiima. Barakallahu fikum. Allah tabaka tayagamba Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tojabba mukiriza oba kuyita omukiriza okutuusanga weyagaliza nawe kyoyagaliza muganda wo nawe kyoyagaliza muganda wo mwagalize kyo nawe kyoyagaliza wowe weyagalize emmotoka ennungi gyagalize munno ate bw'aba agifunye nga tonnagifuna towulira bubi ate bw'ona kulembeza okusabira banno ebirungi Allah nawe ne malayika zino Nabi sallallahu alaihi wasallam atukakasa nti zo ze zisooka okusaba Allah ataasoke kuwaggulu nawe akole kiyakikuwa muganda wo bwajja tulina baganda affe nga Allah amusitudde amadaala najja muganda wange nfunye omulimu barakallahu fi sallallahu tembaka nenga wallahi omutima tegusanyuse yadde wono olaga kirala ng'ekiri mu mutima kirala lwaki oba okola ekintu ng'ekyo ate ogenda okuddayo oyo nno gundi oyo mulogo yakola bwati yatta gundi atuukawo waali munno mulage ekituufu ng'ate mu mutima musanyukireko ne bw'oba tekikulimu mutima kikake nga Sekamadi nkusanyukiddeko ku kanzu ennungi gy'okoze eki gy'oyambadde nga mu butuufu oli musanyufu oba oli awo nawe Allah ajja gikuwa akasaako kanaakakoze ekikatuuza sina kindi Allah okuwa ensinga eyo eya munno oba ofuna bulungi Sekamadi kati Qabilu amala okutta Habilu atandise okwejjusa akaabya akoze eki n'amusitula aba amusitudde muganda we ku lw'ennaku nnyingi jjukira ku nsi wali tewabeerangawo zambi lyakutta nga teri muntu yate kyandirabikiddewa nti waliwo yafa nga be basoose nga tebalina muntu yenna gwe baali balabyeko kati bali ali awo bimusobedde muganda wange nnamukolera yeebuuza ndagewa asudde omubiri nkole ki ekiddako ali awo ng'ali confused oba okitegeera kati mu kutambula kyaba asanga ekinyonyi ng'ekinyonyi era kirwanaganye nekinnaakyo ne kikitta nga bwe yalwanaganye ne munne naye n'akola ki n'amutta kimala okutta kinne waakyo Allah kwamulagira nti munnanga omuntu bw'afa n'atunula bulungi ndowooza bakalinga kafirimu n'akalaba nekijjayo ebiwawaatiro nekisima nekitakula ku ttaka nekimuziika nekibikako ettaka kwe kuziika okwasookera ddala oba oliawo Qabilu n'awulira ddala ennaku ey'amaanyi naye n'atandika okusima nasima n'angalo ze enjala n'asima wakati mu kutawaanyizibwa okw'amaanyi mu kufuba nga Allah alinga amuweereza message nti ne muganda wawe olina okukola ki okumukola era oba oli awo tujja ekyokumanya nti omuntu bw'afa tulina kumuziika ekyokulabirako kyava eyo era ye Habilu ye muntu yasookera ddala okuziikibwa mu ttaka kati Habilu ono bamuziika bamala okumuziika ennaku yali y'amaanyi wamu nti ennaku teyakwata Qabilu yekka eyamusse wabula ennaku yakwata naani ne taata we Adamu alayhi salaatu wassalamu Adamu ate yanakuwala nnyo mu mbeera nti afiiriddwa mutabani we si mutabani we wekka mutabani we omulala akoze ezambi oba oliawo ki ezambi eddene ennyo ekigenzi ewala era Adamu alayhi salaatu wassalamu yayogera ebigambo n'agamba nti hatha min amali shaitani omulimu ogwo gwokoze omulimu Qabilu gwakoze mu mirimu gyaki shaitani innahu aduwwun mudillun mubin mazima ddala shaitani mulabe wammwe mulabe w'amaanyi nnyo omweyolefu ennyo ataabuza yabula dda abuza mweyolefu emirimu gy'okutta emirimu ng'egyo mirimu gya shaitani Adamu alayhi salaatu wassalamu ebigambo byakola ki byayogera muganda waffe atuwuliriza ye ekyafaayo kya Habilu ne Qabilu abaana ba Adamu alayhi salaatu wassalamu
tukusaba osigale ng'otugoberera inshallah tabaraka wa taala. Bannange era nga bweri enjogera y'Omuganda ti ebirungi biggwa byokya. Qabil ne Habil tumukomezaawo oba oliawo bw'oneekuumira ku channel yaffe eno enganzi Al Hidayah Islam Media ojja kwongera okufuna ebirungi ebifaanana ng'ebyo. Yoonajjawa abanyumya ebyafaayo bya bannabbi bo 25 nga babikunyumiza n'obitegeera nga Sheikh Abdul Salam bw'abinyumizza olwaleero nga tozze ku Al Hidayah Islam Media gyekuumireko inshallah tabaraka wa taala. Tulindire mu episode yaffe eddako nga tulaba ku Adam alayhi salatu wassalam okuva mu bulamu obw'ensi n'ebyo bifaanana inshallah tabaraka wa taala. Wa kullu amun wa antum bi khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.